Sabbiiti ewedde Mathias Walukaga yakwatira ekibiina ki National Unity Platform Bendera ku kifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Busiro East yaddukira mu kkooti enkulu etawuluza enkaayana nga yeemulugunya ku ngeri akakiiko k'ebyokulonda gye kaamuwanduukulula mu lwokaano lw'abavuganya ku kifo kino olw'empapula z'obuyigirize wadde nga akakiiko ke kamu kaamusunsula ne kamukakasa okuvuganya ku kifo kino. Kasolo kali kaakakalya amateeka ge gagamba bw'oba onsingisizza omusango mu Manchoro nine beetu okwekubira enduulu ku kkooti eddako waggulu. Olwaleero kkooti eno lw'esoose okutuula ng'ekubirizibwa omulamuzi Simon Peter Kinobe era Mathias Walukaga bannamateeka be n'abawagizi be enkoko baagikutte mumwa okugenda okuwulira ekinaava ew'omulamuzi. Munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda Eric Sabbiiti akakasizza kkooti nti baafuna okwemulugunya kwa Mathias Walukaga naye baasabayo obudde okwekenneenya ensonga zino. Wano bannamateeka ba Walukaga okuli Luyimbazi Nalukoola, Alex Luganda n'abalala basabye omulamuzi okuwulira omusango guno mu bwangu olw'akaseera akatono omuntu waabwe kaasigazza okutuuka ku lunaku olw'okulonda. So as you are replying and as you are doing those things, seriously think about what you say. So if you are rejoining, my assumption is the issues have arisen. So you put them in your submissions. Saying in our affidavit in rejoinder we say this and this because of this and this. Omulamuzi wanalagidde abavunaanibwa mu musango guno bonna okuteekateeka okubumbawumba okwewozaako kwabwe. Wakati w'olwokuna n'olwokutaano lwa Sabbiiti eno olwo bannamateeka ba Walukaga baanukule ku lwokutaano lwa Sabbiiti eno n'oluvannyuma kkooti ewa ensala yaayo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno okuyita ku mutimbagano oba email ekisanyusizza bannamateeka ba Walukaga. Mulabe ekintu akiwisizaawo. When it is you play for semantics. That's just like me. We'd like to thank the court for accommodating us and giving us most obliged. Bano mu kwogerako eri bannamawulire bagamba nti kkooti ebawadde akaseera akamala era baakwanukula ku nsonga zonna abavunaanibwa mu musango guno ze banaaba baleese. Ebikwatagana n'amateeka ebali competent mu ebyo kati tulinda ennaku z'omwezi 22 tulinda ruling etusuubira nti nno Mukama agenda gisaamu omukisa era tubeere bawanguzi. Kyokka ate era mu ngeri y'emu singa basukka we balina okukoma ne tuzuula ng'ekyo kye baleese kiyinza okukosa omuntu waffe. Munnanga amateeka gano nga tuddamu nga tugattaganjula nga tudduka mangu ew'omulamuzi nti bano basusse we balina okukoma naye atusuubizza n'agamba nti singa oli anadduka n'ayita ewaabwe nja kumugolola ettumba. Naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder singa ebeerawo okuwumbawumba nti nsonga ki ze twagala kkooti esalewo eggoye era mateeka ki ge tusinziddeko okugisaba ekyo. Kyokka bano bakyakalambidde ku nsonga ze baaleeta mu kkooti nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kaasukka we kalina okukoma ne kakakasa empapula z'obuyigirize emirimu egitali gyako. Ate ekitongole kirina obuvunaanyizibwa obwo ye National Council for Education ne UNEB ezaamumakinga. So oba onoonya obulwadde ne bakukebera ne bagamba nti ekyuma kisanzeemu malaria ate oli tayinza gamba nti toli mulwadde. Nga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti. Tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya. Ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu. Kitegeerekese nti ensala omulamuzi gy'anaawa omusango guno ejja kuba yankomeredde nga terina kujulirwako. Justin Birungi Kayembe ne Moses Junju, BBS Telefina, Gamboze.